Nze Reverend Canon Geoffrey Kagoye, omusumba wa St. Dunstan Parish. Njagala okwebaza Katonda nti olunaku olwaleero abakyala babadde bakwata olunaku lwabwe olwa Mariam Magdalena. Abakyala ba CWF mu kanisa yaffe be bakyala bakristaayo, Christian Women Fellowship. Era olwaleero tubadde n'omulamwa gugamba nti okukyusibwa olyoka ogase mu bwakabaka bwa Katonda. Tubadde tutunulira omukyalo oyo Mariam Magdalena. Omukyala yali malaya, omukyala yaliko daimoni mpitirivu, naye bwe yakyusibwa, bwe yasisinkana Yesu n'akyusibwa, yali wa mugaso nnyo mu bwakabaka bwa Katonda, era yawanira nnyo obuweereza bwa Mukama waffe. N'olwekyo njagala kutegeeza abatuwuliriza bonna nti osobola okukyusibwa n'obeera ow'omugaso ennyo mu bwakabaka obwa Katonda. Waliwo ebintu bingi nnyo ebiremesa abantu baffe okubeera ab'omugaso. Oluusi gube mwenge ng'anywa n'abulamu n'ak'obuntu. Oluusi kiyinzika okuba obwamalaaya, oluusi kiyinzika okuba okulya embuzi, kwegamba wandibadde wa mugaso, naye ate nga community ate nga ogikusa olw'ebyo byokola. Kubanga kati lowooza abantu baffe abakola mu offices naye nga ensimbi ezandibadde ez'omuliwo omusolo ate nga bazikozesa ku byabwe ne zitakola kye zirina kukola. Awo tobeera wa mugaso mu bwakabaka bwa Katonda ate n'eri abantu abalala, kubanga ensimbi zandibadde zikola birala. N'olwekyo obulanga bwange eri abantu kwe kukyusibwa. Mukama atuyambe bakyusibwe, bategeere Kristo, balokolebwe, baleke ebibi byabwe, basobole okukola ebyo ebisaanidde, ebyo ebituufu. Omukyalo olinga bwe yakyusibwa n'abeera ow'omugaso ennyo. Njagala kukubiriza abantu bonna abali mu bintu ebitakasa, wali abamu nga bali mu njaga, ng'ekyamazima ddala anywa enjagana yenna n'okukyukako n'akyukako obwongo. Wali abamu abali mu kunywa omwenge, bonna ne batamiira, ng'omuntu yandibadde ddala w'ekitiibwa ow'amagezi, naye nga bukeera ku makya ng'atamidde, emirimu ne gimulema, n'abeera nga kwegamba talina kyasobola kukola. N'olwekyo njagala kukubiriza abantu baffe. Ate ekirala nsaba Mukama atuyambe ng'eggwanga lyaffe twongere okutegeera Katonda. Waliwo oluusi bye tukola ebitatuyamba. Kati gamba nga ensonga z'okwekalakaasa. Kituufu waliwo okwekalakaasa okulungi kulaga obutali bumativu, naye ate waliwo oluusi olumu okwekalakaasa olw'ebigendererwa ng'oyagala kugenderera oluusi kutabangula mirembe. So n'olwekyo nze njagala kukubiriza abantu baffe naddala kati mu kiseera kino abali mu nsonga ez'okwekalakaasa. Okwekalakaasa tekulina kyekusolovinga, kubanga kujja kuvaamu okufa. Tulaba bannaffe bano ku muliraano ku Kenya nga wabaddewo okufa kungi, wabaddewo okuyiwa omusaayi olw'okwekalakaasa. Ebivamu ebyo bantu kufa, bantu kukola kiki. N'olwekyo nze mpagira abantu okulaga obutali bumativu bwabwe, naye ate mu ngeri ennuŋŋamu, mu ngeri ennungi. Naye tukubiriza ne gavumenti naye okufa ennyo ku bantu, etunulira ebintu ebiruma abantu. Enguzi, abantu bakaabya enguzi. Abakulembeze baffe balinganga abatawulira. Emisolo, kale emisolo mirungi kubanga mwe tujja ate services, naye ate waliwo awamu ababaddewo okunyigirizibwa. Basuubuzi baffe abamu babanyize nnyo naye banga bajjako emisolo mingi nga bye bakola tebafunamu. So gavumenti etunulira ebintu ebiruma abantu bababyeko ettaka lyabwe, abantu abamu kwegamba babakozeko buli nsonga yonna enzibu. So nze ndowooza ne gavumenti nayo ereme kuleetera mbeera eno kola ki kubeerawo. Ate era n'ekirala twagala okubiriza gavumenti okugezaako okulaba nga ensonga eno eya corruption egikwatako. Abantu bano bamanyiddwa, abantu basinga bamanyiddwa bali enguzi, naye oluusi olaba nti abamu tebakwatibwako, ate abamu oba oliawo abandibadde nga kwegamba emisango gyabwe mitonotono, ate bo ne babeera nti ate be basinga okuteekebwako amaanyi. Naye n'owulira abantu ababbye obulindo bw'essente naye nga tebakwatibwako. So gavumenti etuyambe, ensimbi ezo nze nzikiriza singa ziba zikozesebbwa bulungi, eggwanga lyaffe lisobola okukulaakulana n'ogenda mu maaso.
Speaker wa Mukono Central Division. Kakati nze abavubuka naddala nga batudde eyo ne beeyiiza nga ku mulundi guno tebalina muntu abatembeese okubakulembera mu kwekalakaasa, nkiwagirira ddala kubanga nze omu ku abo abateeseteese ekintu ekyo. Okuggyako nti ku mulundi guno tuli ba mukisa, tetulinaayo bannabyabufuzi ababadde bakola ekintu kino nga n'ekigendererwa ekyokulinnyisa erinnya lyabwe b'okumala okugenda okulamuza ewa Mwami Museveni. Era okwekalakaasa kuno njagala kutegeeza Mwami Museveni tugenda mubeerera kuzibu nnyo okulemesa lwa nsonga babadde amanyidde okutusindikamu bajje bavuga ekintu nga batuloweza nti balinaffe ne bamala ne batunda struggle. Mulundi guno tagenda kubalaba, buli kimu kiva gye kiva. Era nange wano e Mukono essaawa yonna mbategeeza nti mugenda kukiraba ekigenda mu maaso. Njagala kusaba bamemba ba paalamenti be nawulidde mu paalamenti eyo nga ekisooka nga neewuunya nga basaba sipiika mu lutuula nti ensonga eyo teesibweko mu lutuula olwo. Nabeewuunyizza nnyo okubanga abamemba ba paalamenti abamu ku bo be nalabe nga bakamala ebisanja ebisoba mu kimu mu paalamenti nga tebamanyi itemu egenda etya ku order paper singa mwagala ojjogerako. Ekyo nakyewuunyizza. Naye ate mu ngeri ey'okubiri sijja nnyo kubeewuunya kubanga bano be bantu abaludde nga bawuddisa bannayuganda nga bateekawo embeera erowoozesa nti ddala bali mu lutalo naye nga bo bali kusana kunoonya mirimu. Kale abapaalamenti bo batuleke omulimu gwabwe gwe tubasuubiramu mutono ddala. Mu 2021 ripooti ya fuluma ey'omubalirizi w'ebitabo ng'eraga nti twafiirwa triliyoni esoba mu 10. Siwulirangako ddoboozi lyabwe. Baatuka ne bakilasitalinga enguzi okuviira ddala mu 86 okutuuka we tuli olwaleero tetunnawulira lipootisi zaabwe. Kale essaawa zino tetwagala batwekakaatikeko n'ekigendererwa eky'okutunda koozi yaffe ey'okulwanisa enguzi. Tugenda kulwana era Mwami Museveni mutegeeza nti bwe kuba kwetegeka weetegeka emirundi 3 oba 5 okusinga lwobadde weetegeka, kubanga kino ekintu obutafaanaganako nga bulijjo bwe mbadde mutuwa abantu ne beefuula batukulembera n'ekigendererwa eky'okutubega n'okumala okutunda koozi yaffe. Tugenda kukikola paka gavumenti lwenaawulira, naye ng'okuwulira okukyasingidde ddala Mwami Museveni okeera ku makya ne yeegyemulula n'ate eggwanga lyaffe n'atusiibula n'atula ekyankwanzi. Leero bannonze okusoma ekyawandiikibwa era ne bannonda okusabira abantu abali mu struggle. Nze nsoose okukyogerako nti politics obukyayi takola. Ekizibu kyaffe mu Uganda tekisoba famire zisukka 10. Mwami Museveni ne ttiimu ye eyakakyeni akakayitibwa First Family n'emikwano gyabwe batono ddala. Kale gwe okusanga omuntu mu kikooza wano nga musajja wattu weenaale mutamanyi na bigenda mu maaso n'oyagala omukuba ejjinja ku mutwe, nze ndowooza oba omala budde, it's a misguided missile. Twagala tukole politics nga tubuulira abantu ebyo ebiteeka okubabuulirwa bo basalewo. Tekitugaana kutambula n'abantu ku lw'endowooza zaabwe, ku lw'amadiini gaabwe. Ekyo tekijja kukola. Tokwata ssimu yo okudestroyinga muntu gw'omanyi titalina kyakoze ng'ekigendererwa kyo kyakutya buti kubanga omulaba nti wankizo gy'oli. Kale ekyo mu kusabira nsabidde abantu okuddira ddala Mukama atuyambe ku kye bayita moral decay, okunaabuuka kw'empisa okutuusewo mu Uganda naye ne mu Buganda wano we tulabira abantu abeefuula baagala Ssaabasajja Kabaka nga Baganda naye nga tebamanyi nnono nti Kabaka asiima busimi okulabikako eri Obuganda. Ne bamuteeka mu buvidiyo ne bateekamu ebintu ebitagasa ne bavoola Katikkiro ng'ate Kabaka ye yamubalondera. Bw'ovvoola Katikkiro Kabaka gwe yakulondera oba ovvodde Kabaka eyamulonda, kubanga ffe tukkiriza nti Kabaka taba muto. Kabaka abeera ategeera bulungi kubanga ye Namunswa. Kabaka yatusinga yatukwanaganya ne Katonda. Kale Kabaka bw'abanga alabye nti Katikkiro yoona amuweereze oba baminisita oba abaami be, gwe n'ojja ku mutimbagano nga weefula nti oyagala obwakabaka naye ng'ovuma Katikkiro, oyo taba waffe era abeera mutume. Twabalabye wano nga batandise okuvuma n'Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa n'abalala batandise okuvuma Katikkiro w'okubiri, omuwanika wa Buganda. Ekyo tetujja kukikkiriza naddala ffe abaana ba Buganda abanywevu, Buganda lwazi. Tetugenda kukkiriza muntu yenna, tugenda kubasosola, tugenda kubaboola. Ne bwe munajja mu maka gaffe okuwasaamu tujja kuba mu abakyala. Division
njagala kuyimirira wano mu kibuga ky'e Mukono okusooka kwa byonna okwetondera eggwanga lino ne bannamukono olw'embeera embi gye tutambuliramu nga naye tukimanye bulungi kyeva ku bulyako bwa gavumenti eno Museveni gyakulembera services teziriiyo abantu essente bazibba ate Museveni akimanyi nga bazeegabira abantu ebyo bennyini tulabe bano bayintambo bazimbye amayumba gasinga n'amalwaliro tulabye abasajja nga bajja obumbi n'obumbi bw'ensimbi mu mayumba gaabwe ate abantu abavuddeyo okujja okulwana ku mbeera eyo ate bataase bataka ebikikinike okulaba nga ate babalemesa okulwana oba okupasuwinga anti-corruption remedies. Olw'ensonga eyo njagala nange kwongera kukunga bannayuganda kati etteeka oba embeera nga bwetuuse tulina kwongera genda kwerwana kubanga twogedde okwogera kugaanya okukola nange njagala kubategeeza nti ekitali ekyo tugenda kwongera kukunga abantu bajje bademandinge for justice bajje bademandinge for services batujjako ensimbi zaffe ne zikuŋŋanyizibwa mu bantu ne batula n'ebisaaniko enguudo ngambi naye ne bazitwala eyo ze beegabira zezolaba mu bisawo nga bazinyaga nga bazibba ffe ne tubeera nga tusasulira omutango ogw'obutaba nti services naye ng'ensimbi oluma zisoloza mu bantu gavumenti eno ng'ezitwala n'eziteeka eyo ne bazeegabira eyo corruption eyo bribery ne corruption yeziza eggwanga lyaffe lino emabega kakati zisiinaako bugaaniro abantu babanga bavudde mu mbeera ne batandika okugezaako okukola ekyo kisobola okubajja mu nvuba era kati kirabeko wano e Kenya ng'abantu bakikoze government responding kati ndowooza naffe lwe lulimi lwe tulina okweyambisa Museveni ategere teggwanga tuli bubi tukoye obubbi obuli mu ggwanga lino era manyi nti no essaawa yonna tugenda kwogerako n'abantu baffe tulaba nga tumala okikyuseemu tulabe nga twerwanako ng'abantu nga tuye musango. Oyogerako ku mwami Museveni ayogera ebyobuli bw'enguzi ogamba nti eriyo abaleeta abantu babawa essente batandika okwekalakaasa ekikisoboka bannayuganda ensi eno yaabwe they are stakeholders in this country okuvaayo okulwanyisa obuli bw'enguzi kiri ku mutima gw'abannayuganda abavubuka. No one can force you to love your country, no one can force you okwekalakaasa olw'ensi yo. Ekyokubiri mwami Museveni bwe baali bajja mu buyinza bagamba one of the 10 points program of government kwali kulwanyisa nguzi. Kakati okuva right n'agamba bagenda kulwanyisa enguzi naye ng'ate abaana abaza okwekalakaasa mu mirembe n'ebipapula ali mu kubakwata situlite kutandika kubakwata kuba yasi very bad. Waba agala okulwanyisa enguzi aveeyo yegate ku bavubuka bano oba tebazze mu mutima mubi bazze n'ebipapula muroboze n'ekipattern is peaceful demonstration. Even the constitution of Uganda says that bannayuganda balina eddembe okwekalakaasa mu mirembe. Nze siwagira kwekalakaasa kwa rights bakwonoona ebintu ebyafa ba opposition n'abeeni ali mufena so tukyayimira n'abavubuka tugamba nti tujja kwekalakaasa paka eggwanga lifiriterete. Kakajaminyo mbeera Namataba mukyala musomesa ate mubuulizi wa njiri. Kaakati omulamu gwa lwaleero gubadde gwakwebaza olw'okumala myezi 7. Then omulamu ogwokubiri nti tulina okukyusibwa olw'okugasa kanisa obwakabaka bwa Katonda kubanga mukyala Mariamu yakyusibwa yali mukyala mubi nnyo naye bwe yakyusibwa yagasa kanisa ya Kristo. Okukyusibwa ne tulokoka tuweereza Mukama n'ebyaffe byonna nsimbi zaffe nga mukyala bwe yakola. Ekyokubiri tulina okubeera n'okwagala kubanga okwagala kukola bingi. Okwagala tekukyawa, okwagala tekwekulumbaza, okwagala kusonyiwa. Kati mu bibiina byaffe ebya kanisa tulina okubeera nga tutambulira mu kwagala. Bwe tubeera n'okwagala tetujja kusikyawa bannaffe. Tegeeza mu Galatiya essula y'okutaano olwa 14 tuleme okwerumaaluma tuleme okukyawagana kubanga bwe tubeera n'ekyo tetusobola kutambuza enjiri y'obwakabaka. Ekitufu mwebaze Mukama gwe mmeeme yange so teweerabira birungi bye byonna. Dawudi yatuula n'ayogera n'emmeeme ye n'ajjukiza mmeeme ye ne yeegamba yekka nti mmeeme yange weebaze Mukama
weebaze Mukama. Byebiki ebyo? Omutima, ekibumba, ebyenda, amawukwe, biki ebirala? Ensigo zo, buwogolo, ebyo byonna ebiri munda n'amagumba. He was telling us to okwebaza Katonda nsasira musasira. Mukama yeebazibwe. Naawe okyayinza okugamba ebyo biri mundayo, okyayinza okukamaaninga mmeemeeyo nti weebaze Katonda olw'ebirungi biki byonna. Njagala kubuulire maama ali wano, taata ali wano. Mukama alina kyeyakukolera. Mukama yeebazibwe. Oyinza okugamba nti kwegamba olina ebizibu byoyitamu, naye ate alina obulamu bwakuwa buli lunaku n'oba ng'oli mulamu. Ekyo kyokka kyakwebaliza Mukama. Engalo za Mukama. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Amiina. Okulaba nti amagumba go gakyali malamu, okulaba nti amaaso gakyalaba. Let me begin with the simple things. Amaaso gakola ki? Ensonga ya kwebaza Katonda. Okulaba nti okyasobola kwetambuza n'ova wano n'odda wali n'okomawo n'okwengera kw'otadde, weebaze Katonda. Kubanga waliwo yeegomba okuva wali etasobola, kyokka yeegomba n'omunyeero. Yesu yeebazibwe. Weebaze Katonda oyo yakuzimbira nnyumba eyo gy'osulamu, kubanga waliwo abatalina. Weebaze Katonda eyakuwa abaana n'akuwa ezzadde, n'oba nga osobodde obbaweera n'amaddigirozi ogalina mu nnyumba. That's a reason. Mukama yeebazibwe. Abamu mutambulira ku booda, mugenda ku mirimu naye nga olinnya booda. Ababooda mubamanyi bafujjo, tebamanyi nti no they are just dancing on the road. Naye n'akutwala buli kubete n'ogenda n'okubawo era ku booda ng'oli. Abamu mwevuga, abamu mukoze taxi, naye n'ogenda n'okomawo 1 year, 2 years, 3 years, okyali mulamu. Naye nga toli kulaba nsonga y'okwebaza Katonda, okyemulugunya. Ile Mukama n'akoogulya bukene neweyamulugunya naye oli mulamu. Yesu yeebazibwe. Yeno tutunuulira myaka gy'olina. Olina mmeka? Nze kati nina 55. Nina okwebaza Katonda. Mukama yeebazibwe. Egibyo girimeka? Otambulira ku kisa kya Katonda. Weebaze Katonda. Tegeeza mmeemeeyo n'era ebiri mundayo. Mukama yeebazibwe. Olwa n'oddebu. Olwala n'okola ki? Naye waliwo abalwadde ne bakola ki? Katonda wamusasula ki? Tunuulira buntuntu obutonotono. Nasoose nagambye ab'okumakya nti waliwo omukyala ye yazaalanga abaana, infact abaana oba bawera 12. Naye omwana kunyirira nga baavu, abaana banyirira, n'obanga mugagga ng'atuli awo kumpi, naye abaana be tebanyirira. Ye Mukama ensonga si yakwebaza.